Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi, nkulamusizza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, era nkwebaza olw'akaseera k'ofiisizzaawo okubeera ng'otwota buliro mu lutimbe olwa TV Gaggadde 3ABN. Nebaza Mukama olw'ebyo ebirungi byatukoledde era n'okusaasira okungi kwatusaasidde. Nzikiriza nti nno wooli awo oyinza okuba nga oli mu biseera bya kusanyuka. Twebaza Mukama akuwadde essanyu. Ate waliwo bannaffe abanakuwadde, abafiiriddwa, abaggiddwako ebyabwe, abafiiriddwa oba ababadde bakola bizinensi ne zitavaayo nga babadde basuubira, n'ebirala bingi nnyo ebitaataganya obulamu bwaffe. Naye Mukama Katonda waffe atugambye mu kyawandiikibwa mu Isaaya essula ejja kubeera yanamwemu olunyiriri olw'10, agamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Ekitegeeza nti nno ebintu byonna ebitusommooza tetulina kweraliikirira kubanga Mukama Katonda waffe gwe twesiga, gwe tweyinulirako w'amaanyi. Ate ensi n'omulizo gwayo gwonna bibye. Ate takomaawo wokka naye era agenda n'atugamba mu Bafiripi essula ey'okubiri olunyiriri olw'12 ne 13 ng'agamba nti nno tutuukirize obulokozi bwaffe n'okutya n'okujugumira. Era n'atugamba mu nyiriri olw'13 ekyawandiikibwa ekyo kyagala nnyo nti kubanga Mukama Katonda yakoza mu ffe okwagala okukola okusiima kwe. Kale n'olw'ensonga eyo tuyaayaane nnyo eri Mukama Katonda waffe asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu bulamu buno bw'atuwadde era omukisa gw'atuwadde okuba nga tuli balamu olunaku olwaleero. Program Julira Mukama nate era tuyingiddewo okubeera nga tuwulira obujulizi guno omulundi Mukama Katonda omuntu gw'atuwadde mu studio ye NALONGO GASIGGWA Beatrice, omukyala omuggumivu omulungi ennyo era ndowooza omulaba bulungi nnyo wano. NALONGO, lamusa ku mulabi waffe. Omulabi ndaba nampuliriza balamusiza Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale nnyo. Lwaki otusazeeko leero mu studio? Mu studio nze kujulira Mukama bikulu byankoledde. Okyogere n'eddoboozi ery'omwanguka mu butuufu. Akoze ebikulu bingi. Tuweereyo okusaba tugulewo program butongole. Katwebaze. Katonda ffe tukwebaza kubanga otukumye tukakakano nga tukyasoomuka obulamu. Weewaawo. Otukoledde ebikulu bingi, otekudde emitego gy'omubi nga negimu tujjo gibadde gisobola okumalawo obulamu bwaffe. Naye Katonda waffe obaddewo mu mbeera zonna. Weewaawo. Tuze no maaso go olwa puroguramu eno egenda mu maaso okujulira erinnya lyo. Weewaawo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungi byonna okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo, atenderezebwe emirembe gyonna. Bwe tutyo tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo NALONGO alyoka atandike okutulukira ng'atulaga Mukama Katonda gy'amugye, okusaasira okungi kwamusaasidde, emirimu amakula akola mu bulamu buno, obuweereza NALONGO bw'atuddemu. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Tovaawo, kalira katudde. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu
goli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumitiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa. Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Eno ye program Julira Mukama. Era twebaza Mukama olw'omukisa gw'atuwadde nate olunaku olwaleero okubeera nga tukyaza Nalongo Gasigwa Beatrice. Nebaza Mukama olwa programu eno era munnaffe yakatweyungako kankujjukize nti programu eno ebeerawo buli Saturday okutandika n'essaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ate ku Tuesday etandika ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi. N'olw'ensonga eyo tukwaniriza ate era ne tukusaba oyite n'abalala bangi basobole okwota obuliro programu eno nabo bafune ekiyinza okubannyulula okubasitula okuweereza Mukama Katonda waffe ekintu kyatwagaza olunaku olwaleero. Naawe atulaba nkwagaza oluvannyuma lwa programu eno okubaako ne kyeweetwalira ekigenda okusitula okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Obutalwisaayo mulabi waffe Nalongo. Sebo. Awo wenyini we tuba tutandikira osooka otubuulire Nalongo yaani? Nalongo avaawa? Atandika atya okukula okutuusa wano wali we tumulaba leero alina baganda be n'ebirala bwe bityo tubuulire. Sebo, Nalongo nazaalibwa ewa tata wange omwami gwe baali bayita mwami Erunasani Kironde Lubwama. Mwami ono yanfaako. Sebo tuli bafumbe. Amannya gange nze Nalumansi Beatrice. Tata wange yali Erunasani Kironde Lubwama. Tata wange nali mwagala nnyo. Era ng'omwana ow'obuwala. Nnyo. Tata yayawukana ne maama kati nze ne nsigala ne taata. Naye nanfaako nga ndi muto. Mama nali simutegeera mutegedde bukulu oluvannyuma lwa tata wange okunfaako. Yajja luvannyuma. Twali ba Protestante kyenjijjukira. Naye tata nga amaze okufa bwe ŋŋenda ewa mama nasanga mama yakakkiriza Kristo ne taata gye yali. Baalinga basinza naye okusinza okwo ne kati kuyinza okuba mu maka amalala gyekuli. Twasinzanga sabbiiti ezimu endala nga tubeera waka naye nga tetulima. Kwegamba nga sabbiiti mwagitegeera dda amakulu gaayo. Oba oli awo naye tusinzaayo sabbiiti zimu na zimu. Ewa maama eyo gye nasanga baafuuka Abadiventi naye nga sabbiiti basinzaayo zimu. Endala nga beekolera egyabwe. Naye okuggyako okulima kwo tetwalimanga naye ebirala twabikolanga. Ku kyaki twatuukanga mu Divine. Nga biri ebisookayo ebya musiki nga byo temubyetabamu. Nga ebyo twasanga nga biwedde ebiseera ebimu twasanga nga omubulizi ali ku kituuti. Kakati nze lumu ne ŋŋendako mu baana. Olwo mpeza emyaka egy'obukulu 14. Bwe ŋŋendako mu baana eyo
Abaana abaluwa? Abakyakya abato. Mu byokuyiga by'abaana. Okay. Kati bwe ntuuka oyisizaayo olubu lw'ebigere. Kati bwe ntuuka mu byokuyiga by'abaana eyo nali muntu ayagala ennyo okusoma Oluganda n'otuusa kati ndwagala nnyo. Agulumizibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nga njagala nnyo osoma Oluganda. Kati mu kuyiga mubuulizi abuulira ne bannonda okusoma ekyawandiikibwa. Otyo. Ne nkisoma bulungi. Ate mu kirowoozo ekyo Mukama kyakukwasizza. Naye ng'olwo maama ngenzeeyo mbasanze nze sibiriimu bantwala butwazi ŋŋendeko ku kyaki nga nabo bagenda naye sibiriimu. Naye bakuwadde osome ekyawandiikibwa. Kati olwo bwe ŋŋenda bampa okusoma ekyawandiikibwa. Nkisoma bulungi. Omwami ayitibwa Muzeeyi Kkubo. Gwe bayita Muzeeyi Kkubo. Oyo ye yali mbaana. Kati bwe nkisoma obulungi sabbiiti eyaddako n'aŋŋamba gw'ogenda otusomera omulimu. Ate byo nga byenjagala. Nga byebikuzimba. Jjukira nkugambye twatuukanga mu divine. Kati nina keera kubanga ngenze n'omuki n'omulimu. Yes, kati sabbiiti nina keera. Sabbiiti yaddako nakeera nnyo. Oleka nabaleka waka. Nze ne ŋŋenda ne nsoma omulimu ne ngusoma bulungi. Kati abasomesa abaali mbaana nga kwe kuli ne Muzeeyi Kkubo oyo baatandika buli sabbiiti okubanga bampa ekyokukola. Amiina. Kitegeeza natandika abeeko okubaawukanako nga nze olw'obuvunaanyizibwa nina okukeera nga nkole ki ŋŋende. Naye nga mu bulamu bwange njagala nnyo okusoma Oluganda. Kati nga bw'ompa okusoma nti nno ogenda kusoma kino ng'ekyo kinkolera amakulu. Agulumizibwe Yesu. Kati nembeera mu mbeera eyo bwe ntyo ne bagenda nga oyo Muzeeyi Kkubo yalina kwaya ng'era bagiyita kwaya ya Kkubo yali y'abaana nga bagiyita kwaya ya Kkubo. Kati Muzeeyi Kkubo nannyingiza mu kwaya eyo. Otandika okuyimba. Twayimba nga twagendanga okuweereza nga bampa ekyokusoma bampa ebyo ebinkolera nga babimpa. Era mu mwaka ogwo ogwa 1994 camp meeting bwe yatuuka nembatizibwa. Amiina. Nalina emyaka 14. Ne kyatandika okunnyumira obuweereza bwatandika okukula mu nze. Ng'owulira naye nga mu kubatizibwa wali osalawo nga otegedde oba osalawo olw'okuba bakuteeseeko mu kwaya oba olw'okuba osomyeko ku byawandiikibwa. Era siina nnyo kye nali ntegedde nnyo. Naye nga wasalawo omutima n'ogamba kambatizibwe. Bwe bagamba abanaabatizibwa nga ndaba eriyo abagenda obbatizibwa. Ggwe nange sisiga. Nange ne ŋŋenda kuba yali camp meeting. Tebayita ab'okubatiza naye nalina n'emikwano gyange be nali nabo be twayimbangako nabo mu kwaya ya Muzeeyi Kkubo ne beewaayo batizibwa nange ne nkola ki? N'obatizibwa. Ne mbatizibwa. Kwatirira Muka. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Obukristaayo lugendo. Kituufu. Ekigere ekimu kye kitwala ekyokubiri n'ekitwala ekyokusatu kitwala ekyokuna. Buli lunaku olugendo tulutambula. Era omuntu yenna ayimirira n'agamba nti nze kati ntegedde. Manyi olimba. Olina buli lunaku okuyaayaana okulaba mu baako ekipya ky'oyiga. Otyo. Kakati bwe mmala okubatizibwa tugenda mu maaso n'okuyimba n'obuweereza. Obuweereza butandika okukula mu nze. Kati mbwagalira ddala. Otyo. Njijjukira olunaku lumu bateekateeka effort. Bagiteekateeka sayidi olwo mbeera mu kikajjo. Bagiteekateeka sayidi z'ekajjansi bayitayo Nakigalala. Kati nga ŋŋenda mu effort. Obuweereza butandikira awo. Bugenda bukula. Kati nga ŋŋendanga kati nze olwo nze mukulu mu kukkiriza. Kati nze ndera bali abato be baakabatiza. Tubalera awo. Tuba tuli awo mukyala Sebuli bwe yajja Nakirama n'akuba olukuŋŋaana. Kati nve Nakigalala njija mu effort Nakirama. Kati mukyala Sebuli yakuba olukuŋŋaana nawo watandikawo ekkanisa ku kitundu kw'embeera. Kati awo ntandika. Era naawe otandika okubalera. Kati wenvaawe. So otubulire mu kulera. Ng'obalera otya? Mu kubalera nali sirondeddwa nti nnondebwa. Naye nagendanga ndowooza era obuweereza bulina bwe bubeera mu muntu. Nagendanga nembeerayo okubabuulirira ekyetaagisa wano tukola bwe tuti okubeera nga mbakumaakuma naye ate nali muto kyenjijjukira saali mukulu nnyo. Nga bwe njiga n'okubuulira omubuulizi bwe yabuuliranga nga mwetegereza
kati nze bye nalabanga we yabuuliranga nga yeetala ku kituuti nga beetala ntandika oyiga obuweereza kati ntandika okubuulira njigira ku babuulizi bendabye ku bituuti engeri gye beeyisaamu engeri gye basomamu engeri gye bakkaatirizaamu ensonga kati olunaku lumu nali ngenze eyo sisa bayite kanisa baali bayitawo Sekiwunga ng'omukadde annonda abakadde baali mikwano gyange nnyo naye jjukira ekeera okusaba kulinga bwe nkugambye kati nze ndi wanjawulo nga bannonda okubuulira nga ngenda mbuulira ngezaako okukola bino bye mbadde nkola ki ndaba bwe nabuulira kadde naŋŋamba obuulidde bulungi okuva olwo bwe baakolanga preaching program nga erinnya lyange baliwaayo nga nkyali muto agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo akola emirimu gye okusukuluma okutegeera kwaffe ate era ng'atugambye tiffe tuweeyo emibiri gyaffe nga ssaddaaka bannange si maanyi gaffe ge gakola Katonda yakola mu ffe era singa twewaayo naawe eyeenyooma atudde awo mu ddiiro naawe eyeenyooma atudde awo ku lutambi okulaba osobola okubaako n'ekyokola ne weewuunya n'engeri gy'oba kikozeemu kubanga Yesu yakikola kituufu otyo kaakati munnange nga ntandika okubuulira kati ng'olwo okubuulira bakwetaaza kubanga oyambadde gomasi ogenda ku kituuti obuulire kati nze ndi munene ate ndi muwanvu ate mama wange mutono ate mumpi kati awo gomesi ya maama yeyingirawo nga nesibanga gomesi ya maama mba ngenda okuweereza nga ngenda mpeereza olwa nti nali nkyali muto kati wempereza emyaka 18 eya maama yali tekyantuuka nensala amageza nti obuweereza baagala gomesi nengula eyange naye ng'ekijinguza buweereza okimanyi nti abawala b'ebiro bino n'okwambala obwambazi gomesi abanga akuyambye anti naye kati gwe owulira mulinga olina okwambala gomesi kubanga olina omugugu ogw'obuweereza bwa Katonda ku mutima gwo otyo nange nga mpeereza olwo n'okusoma nali nsoma naye ekinjija mu ssomero Setaani abiyingiramu twatuuka ng'abaawo omwami omu gwe sijja kwogera linnya kati olwo mpeereza Nakigalala nga jja agamba bakadde bange nti eyo Nakigalala nkola gwa bwenzi kituufu oba oli awo abalala bakikola naye saakikolako nakaaba amaziga naye nga maama ŋŋamba neekaabya bya bwereere nenkaaba ne baŋŋamba sente si ze ezibuze ezikuweerera naye tojja kudda ku ssomero kyannuma nakaaba nakati bwe nkirowoozaako nkaaba naye Mukama nansaasira kale ne bikomaawo ne ngenda mu maaso n'obuweereza ne ntandika okwegomba effort buli gye nawuliranga effort ekirungi ewaka tebaŋŋaananga nga ŋŋenda ova mu ssomero si lwakweyagalira naye ate singa lwakuba nti sente zaali teziriiwo naye maama yawuliriza olugambo ne taata bannange omulabe waffe omulungi ekituufu kiri nti Sitaani tatudde ate Sitaani afuba okukwata endowooza y'abantu kati Mukama Katonda ayise omuzaana we Sitaani akiraba nti bw'anaasoma ate kijja kuyitirira gujja kubula asala kati awo akwata ku by'okuyiga kwe nkirabira ddala otyo kati embeera eyo bwe yantuukako n'endowooza ne ŋŋamba ekituufu buweereza bwe buntuusizza ku kino kati kye nnina okukola kuweereza Katonda ne ntandika ng'ogenda mu effort yange yasooka yeyo gye ŋŋambye mukyala Sebuliba gye yakuba Nakirama effort yange yasooka okukampinga naye ŋŋenda mu effort endala naye nga sikampinga kati nkampinga
olwamala effort eyo mukyala Sebuliba yantikka ne tujja ffenna Nansana ne tukola effort Nabweru effort Nabweru awo kugombolola bwe twamala effort eyo olwagimala ne tusigalawo ne tukola follow up bwe yaggwa ne ndyoka nzirayo eka naye nali nakatuuka eka nsanga bategese effort essisa kati ova mweno dda mweno ova mweno dda mweno ne ŋŋenda essisa mba naakava essisa waayita ekiseera kitono ne bategeka enkuŋŋaana ezaali eza campus kitegeeza ki lyali linnya lye baali bazungu omwami n'omukyala omukyala oba yali ku ssenta omwami twali naye entebe ne ŋŋenda mu effort eyo kati we nava eyo nali naakavaayo mukyala Sebuliba oyo kwe kujja naŋŋamba njagala nina omuntu wange gwe njagala ofumbirwe kati nantwala olunaku lumu njijukira mukyala Sebuliba omubuulizi w'enjiri eyakola effort n'obusisinkana ewammwe akulabyemu omugaso simanyi ate nga bagamba eriso ly'obukulu awaddugala we bakola ki Wewalaba, alaba waliwo omuntu omutuufu ayinza okuba n'amakulu ag'okugasa Katonda akuwase bwendowoozezza bulungi oba oli awo otyo gwekimaleeyo kati nga tukola enteekateeka nga zigenda mu maaso sokukwatiremu Katonda omulabi waffe omulungi atulaba olugendo lw'obukristaayo luwooma nkikkiriza nti effort etandise okuvaamu ebibala agambye olunaku olulala kakati n'oluvannyuma lw'okuwummulamu lindirira ekyaddirira tovaawo kalira ebigenda mu maaso mu nsi obiraba oba obisaako ebirowoozo omukisa omunene gw'olina ssebo nnyabo gwe n'ab'omu makaago mutye Mukama mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse ekibaagaza ki okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema omusana guzze mu nsi togenda kuzikirira kubanga wabba owatta wayenda oba wayiwa omusaayi naye ogenda kuzikirira olw'okugaana omusana Katonda gwe yaleeta ku nsi n'oyagala ekizikiza okkira omusana ekiseera kye kino otegeere nti Katonda teyatuma mwana we ku nsi kusalira nsi musango wabula ensi erokokere ku ye kakano nateera 3BN yesowoddeyo mu ngeri y'enjawulo wakati mu bisoomoozo ebigenda mu maaso mu nsi eno okukuleetera omusana okukuleetera essuubi okukuleetera okwagala okuva eri Katonda tuzze ne gospel rally okuvanga ennaku z'omwezi 12 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwa Maachi wansi w'omulamwa omusana guzze mu nsi n'omusumba omubuulizi w'enjiri Nakinku musumba Ivan Sebagala Samwiri nkusaba obeerewo beera kitundu ku mugendo guno kubanga nkukakasa obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu Mukama akuwa omukisa obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo okujulira Mukama kabonero
akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Oli wakati mu program Julira Mukama. Mukama Katonda akola mu bulamu bwa Nalongo okuva ku effort okudda ku effort. Katulabe ebiddirira simwogerere kubanga uno mu studio otyo. Kakati sebo tufumbiriganwa ne Saalongo. Kyesaamanya nti Saalongo yali mukyufu mujja. Namusanga ayina abalongeera already nga ye Saalongo. Yensonga lwaki ngambye nti tulina abalongo ba mirundi ebiri. Ye namusanga ayina abalongo nga Nakato yaliwo. Nange nenzaala abalongo nensigazaako babiri. Kati bwe tufumbiriganwa olw'okubanga yali mukyufu mujja. Ebintu yali abitegeera bulala nange nga mbitegeera bulala. Nze obwongo bwange bwali butegeera njiri. Ate obubwe njiri teyaliimu. Kakati nze bwe nawuliranga enjiri obuweereza kweganga ekinnyumira buweereza era namugambanga kuba twakyankalananga buli lunaku. Nga mugamba nze sigenda mu bbaala, sigenda mu binyumu, awo okutulinaana walingawo hall mwe basanyukira. Nye nga simanyi oba batunula eno oba batunula eri. Nga mugamba nze ebyo byonna sibitegeera. Kyentegeera ki? Njiri. Naye nga tebitegeerekeka mu ye. Wagenda ng'oba ogenze na mukadde wa kkanisa kulambula bantu nti oyo omwagala bwe wakolanga bw'oti nakaaba amaziga. Ekiseera ekiwanvu nga nkaaba amaziga. Nye buli we natuukanga we nafuna omukisa gw'okusaba nga bane bansabire amaka. Nensabiranga ekyo, nensabiranga ekyo, nensabiranga ekyo, nensabiranga ekyo. Naye Mukama nansaasira. Era nsiriikirira muli nennoonya kye nnyinza okwebaliza Mukama nga sikimanyi. Kubanga embeera yali mbi. Ng'olabira ddala akalimuko Katonda kakuwadde kagenderera. Ate kagenda mbi. Wabufumbo. Kituufu. Ate ng'obufumbo Yesu kennyini ye yabutandikawo. Naye nga buli lunaku nze mbeera mu kukaaba. Nina abantu abampaniridde. Olunaku lumu njijukira waliwo omukyala bamuyita Goleti Segawa. Waliwo oba kwali kuyimba mpaka za kuyimba z'abakyala. Kati ng'ate mbeera walako nanga nsaagala osigale mabega nga sina transport. Nangamba ngenda kuteekanga mu transport. Ojje mu practice tukole ki? Tuyimbe. Kati ennaku z'okuyimba nejjanga ng'omukyala oyo anteeka mu transport. Lumu Saalongo yaŋŋamba senga obadde mukaamwa nnyina. N'ayomba. Nensiriikirira. Nensaba Mukama. Nempaliriza nemmalako. Naye nga nina obuvunaanyizibwa ekkanisa gye twalimu yali nto. Nga nze alabika ng'omukulu. Kati ng'obuvunaanyizibwa mpeebwa obuvunaanyizibwa nga bungi. Kati bwe baagiranga church board nga gwe oyina okugenda. Nga mbuuza bwe banoonyereza bwe bati nga gwe mugezi wekka. Gwe otegeera wekka. Teri mulala abisobola, gwe obisobola wekka. Naye n'embeera enzibu. Naye olw'okuba nti obuweereza nga buli mu nze naweerereza mu bugubi. Mu bugubi navumwanga. Lumu waliwo omwana omulenzi yanvugako ku booda okunjija ennansana obudde bwali bugenderedde anzize eka. Tutuuka eka twamusanga atudde ku katebe ku kifugi. N'amugamba muzze gy'omugye. Omwana oyo yakwata piki n'avuga n'agenda n'andeka awo. Naye tebyali birungi. Olunaku lumu Nsumba Kalumba oyo twali tuguze ekifo. Kati twagala okuteekawo ko we tusinziza. Tugendeyo tunoonya emiti, twasiba tukola obudde olunaku lwonna obudde okuziba. Era emmere twagiryako lw'eggulo kumpi kawungeezi. Kati ne ŋŋamba yeeka ngenda kukola ntya. Ne nsaba ku mmere eno ntwalireko Saalongo.
yaŋŋamba tagenda girya, tulina gye tulimira wala naye yaŋŋamba ŋŋende nsogge lumonde muleete mufumbe yemmere gy'agenda okulya. Eno gy'olese ng'eri mufumbe tajja giryako. Hey! Maama jawo. Era Saalongo ayagala eri fresh gye bajje mu nnimiro ne bafumba ng'alaba. Tayagala gye baleese. Omanyi ekyawandiikibwa kigambye Matayo 10:36-37. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Era nagamba nti ayagala kitaawe oba nnyina okubasinza nze tansaanira, ayagala mutabani oba muwala okubasinza nze tansaanira, n'oyo atakwata mu ssalaba gwe n'agoberera ennyuma wange tansaanira. Olabira ddala embeera etabuse naye ng'ate olina omugugu ogw'obuweereza. Nze ndi mukyala ayagala ennyo okubuulira. Yagala nnyo okubuulira n'okubeera nga okubudaabuda abantu senga abadde mu buzibu mbeerewo. Naye ng'ate bwe nnaagenda awali obuzibu ateeka bibi. Mbadde nkunnyonnyola lwagaana okulya emmere, musumba yali akyaliwo. Naye nga bamumanyi kuba ekkanisa ekyo kifo ky'eggambye twagala okutandika tulina we baali bagobye ekkanisa nga tusinziza mu nju. Ndi muweereza mu nnyumba eyaffe yakkiriza tusinzize mu nnyumba kuba mu kanisa baali batugobyewo. Kati tusinziza mu nju ewaka. Nze ŋŋenda mu nnimiro kuba Mukama yali yatuwa omukisa gw'emmere. Ne ndeeta emmere ne nfumba abakristaayo ne tusinza ne bamaliriza ne tulya. Ebyo byonna ng'abikkaanyaako abyagala. Naye nga tusinza ng'ali mu buliri. Nga ye tazze. N'avaayo najje nayimirira mu mulyango ng'omusirikale n'atunuulira ku bantu bw'ati n'abayisaamu amaaso n'addayo mu buliri bwe. Ng'owulira otya mu mutima? Mukama y'amanyi. Naye n'engeri Katonda gy'amukwatako n'agamba akkirize okukuŋŋaana kubeere mu nju ye ate ye n'awaganyala. Mukama nga w'amaanyi. Naye omusumba amperekera. Newankubadde waali wala. Nsumba Kalumba yamperekera. Ne tugenda ne tusogga lumonde n'ensala endagala ne tuva ewaka nga buwungedde. Nga buwungedde bukutte bwe buti. Ne tusogga lumonde ne musumba n'ensala endagala ne tujja. Musumba n'andekawo. Kye mmanyi nti yagenda ansabira busabizi yali talina kirala. Nga musumba ye Saalongo amumanyi bulungi? Ng'amumanyi. Kubanga Kabaka Singe naye yaligambye nti nno ng'amumanyi atya n'amuzza. Nsumba n'agenda n'ensigalawo n'enfumba emmere paka we yajja ne muwa n'alya. Nali nze sikyalina galya nga nali sisobola. N'alya. Nye tuzze mu mbeera efaanana bw'etyo nga Setaani alwana. Alemesa kati gwe wakiraba n'otegeera nti si Saalongo. Maanyi gali mabega we. Era amaanyi gange kwali kusaba. Naye nga ye Saalongo yamala n'akitegeera. Eyo gye njijja. Ennyabo. Tujja. Otyo. Kaakati awamu n'okusaba Saalongo njijjukira olunaku lumu ne sabbiiti eyo tetwagisaba. Sabbiiti Saalongo nga mmazeeko emirembe, Saalongo nga nvuma, Saalongo teyankubako. Naye nga anvuma n'akimmalirako. Lwa buweereza oba ng'alina Mukama. Kubanga ndabira ddala of course tugamba nti gali amaanyi. Naye omusajja yagenda n'agamba nti tugenda okunenya Sitaani. Naye nga bwe yali atukema ffe yatusanga tuyimiridde tutya. Owulidde omunenye ogamba tubanaye Sitaani naye ggwe ng'oyimiridde otya. Kwolwo nawulira nga kinsusseeko kuba yanvumira abaana n'anvuma n'empulira nga kinsusseeko ng'omwoyo w'okusaba simulina. Ne ntuula awaka. N'amazzi agamba yanguwa tugende tusabe. Saalongo. Twali tugenda Nansana. Olwo tusinziza Nansana. Otyo. Mga sijja kusaba. N'agamba kati nze n'agenda ne bambuuza nti lwaki tozze n'enziramu ntya. Kiri ku bantu oba kiri ku Katonda. Mugamba ky'onoobaddamu ky'onaabaddamu. Teyasaba naye yatuula awo ewaka
n'asirika. Kati olwagira nenkubira oba maama ye yankubira essimu oba nze namukuba sijjukira. Naye kye njijjukira nagamba maama nti binnemye. Ebyobufumbo. Binnemye, mpulira nkooye. Nze namukubira maama nalina brother wange. Kati naŋŋamba nti nze naleeta brother wange ewuwe tubbe ebintu bye. Naye nga newe yali ajja muyaye brother wange anzirako we yeebye ekkanisa yabigaana. Ne bwe yali ajja yajja anoonya bunoonya nze saamanya bwe yajja. Kati n'alyoka ŋŋamba wagenda eyo ne muteesa ne brother wo ajje wano mubbe ebintu byange. Ne mpulira nga kimpitiriddeko. Olwanvumidde bingi nekyakigattidde kuli. Kyenva nkubira maama ne mubuuza maama Kigozi bwe yali ajja wano nze namuyita n'agamba nedda. Ne mugamba lwaki banvumira ebirala naye ebya Kigozi baleme kubinvumira. Ne mugamba Saalonga nvuma n'atuuka ku kisembayo mpulira mbikooye. Maama n'aŋŋamba mumpe. Ne mumuwa. Kati n'aŋŋamba mama wange mulwadde wa pressure. Kati omukazi omugamba ebintu ebigenda omukubisa pressure biki ne mugamba kabimanyi. Kati maama n'ayogera naye. Bwe yayogera naye ye ne yeerungiya. Kati maama n'adda gyendi ng'ate nze ndi mukambwe nnyo obusungu bungi. Kati maama n'agamba kaakati pressure zigenda kunkuba kubanga oli alinga kakanye ate gwe oli waggulu nnyo. Ne mugamba maama zikube. Nze mbikooye. Kati ne baba omuvuddemu. Mbikooye. Kati yagenda okulaba. Naye nga mu byonna kubanga nkulaba gye tutambula gye tulaga. Ndabira ddala nga omuziziko guli wakati wo n'obuweereza. Kituufu buweereza. Era njagala tulabe nnyo tutekenye obuweereza bwo okyabulimu. Nnyo. Kati okyabunywezezaawo. Okulaga obuweereza wakati wange ne Saalongo. Otyo. Kati bwe yagenda okulaba naye nga nkambuwadde naye sikambuwalangako. Kati bwe yalaba nkambuwadde. Ndowooza naye mulindo n'atandika oba okuzaayo akatambi ku byakola. Okwekebera okwekyekkinga. Kuba nagamba maama ne mugamba kino nanvumira nkooye. Ne mugamba nze kimu kye mmanyi mu bulamu bwange kuweereza. Sinywa mwenge sigenda mu binyumu sigenda mu muki buweereza bwentegeera nga ndi mukambwe nnyo. Kati n'agamba senga mbadde nsobola maama wange senga abadde kumpi n'aligenzeeko ewa maama wange ne mugamba oba ogenda genda. Kati olunaku olwo yasiiba mukakamu nnyo. Era lwe lunaku lwe twasembayo okuyomba ne Saalongo. Ebyaddirira Saalongo yayingira obuweereza. Amiina. Siyinza kwenyumiririza nti ndi muweereza osinga Saalongo. Agulumizibwe Yesu Kristo. Saalongo aweereza Katonda we n'omutima gumu. Naye nga maviivi gano kituufu eri Yesu Kristo. Kituufu. Waliwo abantu abalowooza nti asobola okukyusa omuntu mu maanyi ge. Nti obanga ayombye nnyo, obanga alwanye nnyo, obanga amuteeseemu ssente amututteko e Dubai oba wa mu nsi yonna. Naye nga Bayibuli etugambye nti Mukama waffe Yesu Kristo ye yekka asobola okukyusa omutima gw'omuntu. Kituufu. Musabe newe kaba kasonga kafaanana katya. Embeera yonna gwe gy'olaba nga teteredde era ng'osuubira nti nno omulabe yagisiikuula tudde eri Yesu. Kituufu. Saalongo akyuka. Saalongo akyuka. Tekyakwewuunyisa nnyo. Tutandika okuweereza babiri saasooka bitegeera. Ng'alinga kwegamba akukeneka. Nga wentegeerera nti Saalongo aweereza. Kwatiriramu awo. Wentegeerera nti tannimba. Saalongo kituufu aweereza. Wennyini awo wetugenda okutandikira. Kituufu. Tokwata ku TV yo, nywera, kalira, katudde. Obujulizi maanyi.
agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Eno ye program Julira Mukama. Era we tutuuse wano, tutuuse mu katundu akasembayo mu programu eno y'olunaku olwaleero. Kyala Nalongo GASIGGWA Beatrice atubuulira ku lugendo lwe olw'obukristaayo. Nalongo, otuuse ku mbeera olulabira ogambye nti nno mu kaseera mpawe kaaga kyalinga kyakibwatukira ogenda okulaba Ssaalongo ng'akyuse. Naawe kennyini weekangamu n'ogamba ddala akitegeeza oba alimba. Naye ate we tumalidde ng'ogamba nti mutuufu wagenda okukiraba nga bya ddala. Awo wennyini we tuba tutandikira twagala otuwe ku bujulizi obukwatikako. Mukama engeri gy'akusaasiddemu, engeri gy'olabidde ddala omukono gwa Yesu Kristo nga guli mu bulamu bwo newankubadde ng'oyita mu kusomoozebwa okungi. Kakati ssebo tubeera mu kkanisa ey'ennansana. Olunaku lukya balonda abaweereza. Batulonda njuka banonda ku badinkoni. Okulira abadinkoni. Basooka ne batulonda ng'abadinkoni ne Ssaalongo. Ndaba obuweereza bwa Ssaalongo nga yateeka mu nze amaanyi. Dinkoni, ffe badinkoni tulina okukola kino, ffe badinkoni tulina okukola. Twakuutanga ekkanisa y'ennansana babiri. Ne Ssaalongo. Ne tugikuuta nga be tukola nabo tebalabise. Ne tugikuuta babiri ne tusomba amazinga bwe tukuuta. Tandikola abo. Abaana temubakubiriza nabo kubeera nga bayingira obuweereza. Bakwatirako. Abaana gye tusinziza nga wala. Tuli nabo. Kaakati tuva ku budinkoni Ssaalongo bamulonda okubeera omukadde ow'ekkanisa. Amiina. Olunaku lwe baamulonda okubeera omukadde w'ekkanisa, nina abantu abankulisa, abantu abajjangako ebbanda ng'abaweereza basinza ababuulizi be basindisa okuweereza. Ne balabanga Ssaalongo bw'abeera mu buliri bwe, Ssaalongo bw'avayo najja abatunulako, abantu ne bankulisa. Abajjanga okusinza naawe ewaka. Kati Ne nga balaba balaba Ssaalongo embeera ng'afuuse mukadde. ng'afuuse mukadde wa kkanisa. Bantu ne bankulisa. Naye nga kye bankulisa nange nkirabako. Makula. Oba oli awo mukadde naye simanyi kyagenda kukola. Otyo? Ssaalongo nga yakaweebwa obukadde yalondebwa ku buweereza agenda aweereza e Kabulengwa. Ssaalongo yatandika okugenda e Kabulengwa ng'abuulira abantu nju ku nju. Ng'ababuulira Yesu. Yesu. Anaatera okudda. Tunaatera omulaba ku bire. Nga n'agamba ssaawa 9 ŋŋenda ne bw'aba talidde. Ng'agenda. Ssaalongo luli yambuuzanga, gw'obisobola wekka? Gwe mugezi wekka? Era gwe wekka gwe balonda? Ssaalongo yatuuka n'aweereza obuweereza ne busukkuluma. Ate kati ye omutima Setaani n'ankema okumubuuza kati gwe wekka? oyagala omuddiza akawuna abannange. Naye Mukama n'ansaasira. N'aŋŋamba weebaze bwebaza. Amiina. Ne neebaza bwebaza. Ng'olaba bye yakugambanga. Ng'ate yansuseeko. Kati abiise nako. Nga yansuseeko. Ssaalongo ng'alowooza buweereza bwe. Kati olina kirala ky'oyinza mugamba awali obuweereza. Kale nga tekiriiyo. Ng'ogenda mugamba ki? Bambi. Wenjogerera kati. Ne bwe bampa ekyokukola mu kkanisa. Ne mba ng'asikattiramu antwala Lwampaka. Ne bwe ŋŋamba nti ssente sirina transipooti amunoonya n'amumpa ne bw'aba tamulina lwakiri amwewola. Omulabi waffe omulungi
naddala njogera naawe omukristaayo agamba nti nze ndi wa Yesu. Wegendereze abantu betunyooma, betulaba nga tebannaba kukyuka, tebannaba kutereera mu buweereza, ne tugamba nti n'oyo yaggwa dda, ne tubasalira emisango. Mulimu abantu ng'alindiridde lunaku lwe, kubanga enkola ya Katonda esukkuluma okutegeera kwaffe. Tulekeraawo okusalira abantu emisango. Ssaalongo eyayimiriranga n'alatta mu mulyango ng'eno okusinza kugenda mu maaso mu nju ye, kaakati yagoba mukyala we okugenda okuweereza. Awo wanyuma wenyini bwe tebatutandikiraawo otyo. Kati obuweereza Ssaalongo abwagala nga bw'okiwulira, abwagala nga bw'okiwulira. Era nze nnyinza okwogera ekigambo ekigamba nti Ssaalongo yampaniridde mu buweereza. Amiina. Ampaniridde kubanga buli ekyetaagisa afaayo. Agulumizibwe Yesu. Afaayo. Nina ebintu bye neewuunya. Twayingira Master Guide ne Ssaalongo. Nze ne ndabikanga ggwamu amaanyi. Nga ebintu si byangu. Si byangu. Ne Ssaalongo agezezaako okumpanirira Master Guide ne woba olinga agaana n'akutwala lwampaka ne bw'okola otya buno buweereza, ate obuweereza tulina okubuyiga okubutegeera tulabe tugenda kuweereza tutya. Nannemerako nze Master Guide nalibadde namuvaamu dda. Naye Ssaalongo akulemerako kye bayita buweereza kati akulemerako. Amiina. Tutuuse ku nkomerero nga tugenda ekaazi mu compound. Ne wakati wali wadde 10. Ne mugamba tubireke. N'agamba lwakiri naazeewula. Naye nga tugenza obuweereza tubutegeera obuweereza kye ki. Amiina. N'olw'ensonga eyo kiki kye mmanyi ku bigambo ebyogerwa. Waliwo ebigambo ebyogerwa nga biringa eby'olubalaato. Waliwo ekigambo ekyogerwa nti tewali kirema Mukama. Simanyi oba omuntu asobola okyogera nga kijja ku ntobo ya mutima gwe. Naye nze nkyogera nga kijja ku ntobo ya mutima gwange. Tewali kiyinza kulema Mukama. Bw'abeera nga Katonda yasobola okukyusa omutima gwa Ssaalongo. Nga kati njagala nkubuulire nze bampita mulogo. Anti Ssaalongo bw'agira n'aggyeyo piki ne tutuula ne tugenda. Mugeze kuweereza. Kuweereza. Feboolaba tukwata piki ne tuzunga ne tudda eno ne tudda eri ne tudda eri. Agulumizibwe Yesu. Abafamire ya Ssaalongo bamanyi nti nze ndi mulogo. Namuloga kati nzunza muzunze naye kyewuunyisa sinze muzunza ye yazunza nze Ssaalongo kaakati yazunza Nalongo. Kituufu. Mukama nga bulungi nnyo. Nzikiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo alina ebibya bye bye yateekateeka edda. Ate nno ekyokulabirako akituwadde kuviira ddala mu byawandiikibwa. Kubanga tutula mu Bayibuli tulaba omusajja gwe bayita Pawulo. Nga mu butuufu Pawulo yali musajja eyali amaliriridde okugenda okuyigganya abaali babuulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye mu bikolwa bye batume essuula ndowooza ya 9 ng'ali ku lugendo agenda Damasiko. Laba Yesu Kristo bw'amubuutikira n'ekitangaala n'alyoka amuwa okubikkulirwa Pawulo kwe yafa ng'akyakulojja. Pawulo yaweereza Mukama okusukkulumba n'abo Yesu be yali nabo emyaka 3 n'ekitundu. Era yagamba nti no I was the least. Nti nze nali nsembayo wansi mu batume bonna. Naye ne nfuuka eyasukkuluma bonna. So sinze wabula ekisa kya Katonda ekyali kikola mu nze. Kituufu. Bannange Yesu yakola. Tuve mu bino ebyokulowooza nti nno gundi alemereddwa nti ngenda mukuba empya akikole. Yesu yakola. Tugende ku maviivi tusabe Katonda omuntu aterere mu Yesu. Kubanga tuwangulira. Owulira otya nga Ssaalongo akuzunza akutwala mu ekyo omutima gwe kye gwayagala ennyo okukola. Neewuunya bukulu bwa Katonda. Amiina. Katonda asobola okukyusa omuntu alinga Ssaalongo. Kyekyo kyoyogeddeko ekya Pawulo. Kubanga Ssaalongo ne Pawulo oba oliawo enjawulo eyinza okubaawo naye ntono. Nawulira nga emirembe gimpeddeko. Emirembe gyanzigwako. Kati ogiwulira gyesomba. Nze ewaffe okuyita mu buweereza mu maka gaffe
buweereza bwokka nga bwe butukyankalanya tetwalina mirembe kubanga twayumbanga enkya n'eggulo kuba byenkola ebyange nga ye tebimugasa tabirabamu ne kati tulina emirembe emizibu embeera ne bwetunyiga oba etunyiga etya buli omu agumya munne wembadde ngenda okugira ddala wennyini awo kubanga Yesu Kristo atugambye nti tulina okuyigganyizibwa kubanga naye yakola ki teri mukristaayo ayinza kugamba nti n'emirembe gyesomba giveero n'eri n'eri tuwulira ffe twatereera kubanga wateeka okubeerawo okusomoozebwa awo wennyini wenjagala tutandikire otubulire ku bisommoozo ebyo bye musisinkana newankubadde ng'obuweereza bugenda mu maaso sebo simanyi nti bino nsobola obyogera n'embimalayo tandika kubanga tusoomoozeddwa nnyo mpulira ne tutuuka okwagala okuttibwa wangi naye olw'okubanga tuli tukkiriziganya otyo ffenna tugenda ku maviivi agulumizibwe Yesu bingi ebitusomoozezza bingi tutuusa abaana okwagala kubanga nagambye Salongo namusanga ayina abaana be abaana okwagala otutta babaagala ebyobugagga otyo ne batuleetera abantu lumu batuleetera abantu ekiro kwatako mpola awo bwennyini nsaba Mukama omulundi oguddako twogere ku bisommoozo ebyo bingi njagala tubisengeke bulungi nnyo omulabi waffe ategeere okuweereza Yesu Kristo si muzannyo bingi naye ekisoomooza kale byonna biyinza okuba nga binene naye waliwo ekiringa ekitono naye ng'ate kitukutte entege n'amagulu ekyo kyennyini kye tujja okutandikirako ekyo njagala otunule mu kamera osibirire omulabi waffe entanda ng'omutandikira okusinziira nga bw'otambuddemu okutuusa wano we tuli kaakati omubuulire omulabi waffe omulungi oyo obwesigwa obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati mukwano gwange omulabi atulaba kimu kye mmanyi nti Katonda tewali kimulema. Katonda waffe mwesigwa. Kimuffe kwe kuddira obwesige bwaffe tubuteeke mu ye byonna bisoboka. Katonda waffe talina kisobola mulema gwe obeera okitadde mu mikono gye bwe mutegeeze naye ng'olina okukkiriza. Kimu kye mmanyi Katonda waffe talina ntondo. Amiina. Nze nasabanga mu mbeera yonna ne bwe nnaabanga mmanju nga ntegeeza Mukama ebiganye. Amiina. Talina ntondo gwe mutegeeze mu mbeera yonna. Oba oli mu kkubo otambula mutegeeze kubanga talina ntondo. Tatuli wala nnyo ate. Atuli kumpi awo. Otyo. Naye ate Katonda waffe nga talina ntondo wa bujja. Oba oyagala akola ebibyo. Bakuyita kutaataagana ate otunula eno n'eri. Kwemasagga. Obwesigwa bwe bwonna buteeke mu ye. Nze naddira obwesigwa bwange ne mbuteeka mu Katonda. Katonda akoze bikulu byereere. Nze bwe ntandika kuwa bujulirwa nina obujulirwa bungi kuba Katonda byankoledde. Kati okusinziira ku ebyo Katonda byankoledde nina okukkiriza nti byonna bisoboka. Byonna bisoboka kasita oddira obwesigwa bwo n'obuteeka mu Katonda. Mweteefuteefu okukola ku nsonga zaffe. Esebo. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mulabi waffe omulungi. Ndabira ddala nga Mukama Katonda alina omulimu gw'amaanyi gwakola mu buli ssekinnoomu. Ffenna teri muntu amaze. Ffenna tuli mu lugendo ate tewali muntu n'omu yali alabye ku Katonda. Kituufu. Ate tebakulimbanga nti waliyo Yesu omulala. Waliyo Yesu ogu omu ye yekka eyali atuukiridde mu lulyo lw'abantu. Kituufu. Era bwe kubanga kuyaayaana kabeere mugagga kabeere mwavu kabeere muyindi kabeere mudinka kabeere mu China kabeere mu Warabu ffenna tulina kuyaayaana eri Mukama Katonda waffe alyoke agulumizibwe mu bulamu bwaffe buno akole ng'okwagala kwe bukuli. Nsaba Mukama Katonda obeere omu ku abo bagenda okusitula naddala mu nnaku zino ze tulimu ez'enkomerero
okubeera ekibya kye ekigenda okukyusa abangi eri obutuukirivu. Nsaba Mukama Katonda akukozese, nsaba Mukama Katonda akusitule, nsaba Mukama Katonda akulage ku kisa kye, nsaba Mukama Katonda akuwe obujulizi obukwatikako nti ddala yali emabegawo yakola. Situkava mu ddiiro, situkava ewaka, ebintu byo tundako, funa ku ssente z'oteekayo ziweereze, enjiri esobole okutuuka mu buli kanyomero. Bannange tutere tuveewo tugende eka, kubanga agambye nti nno ye taluddeewo naye tayagala muntu yenna kuzikirira mu butamanya. Teri muntu yenna ajja kuba nakyekwaso lwaki teyasobola kukola ki kuyingira ggulu. Kale n'olw'ensonga eyo twagala okumaliriza okusooka kwa byonna nga tukwebaza okubeera ng'ogumiikiriza okutuusa kaakano, era kansabe mwanyinaze tuweereyo essaala eggalawo. Amiina. Katwebaze. Tukwebaziza Katonda waffe kubanga otukumye otuuka kaakano nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Twebaza olw'obuweerezo bwa pulogulaamu eno. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Ate tetulema kukwebaza kubanga oli Katonda addamu okusaba kwaffe. Twebaza olw'ebyo ebibadde mu bujulirwa kubanga Mukama tulaba obukulu bwo. Bangi abawulidde pulogulaamu eno n'abagirabye. Nga bagirabye Katonda waffe nga babadde n'embeera efaanana bw'etyo n'okusingawo. Okukkiriza kwabwe kabakuteeke mu ggwe. Katonda waffe nga basaba erinnya lyo nga baddukidde gy'oli, tusaba nga twegayirira oddemu okusaba kwabwe. Nga bwe waddamu okusaba kwange Mukama, bw'oba oddamu okusaba kw'omukyalo oyo, bw'oba oddamu okusaba kw'omwami oyo, bw'oba oddamu okusaba kw'omuvubuka oyo, kubanga Mukama tukwetaaga nnyo ate gwe Katonda waffe. Katukuweerenga obujulirwa Katonda waffe olw'ebikulu by'otukoledde, naffe tulabe omukisa mu maaso go. Enteekateeka mu studio muno zonna tuziteeka mu mikono gy'oziwa omukisa. Obwetaavu bw'omulimu guno mu studio eno genda mu maaso, Mukama obutegeera osinga ffe bwe tubutegeera. Kyetuva tusaba nga twegayirira obwetaavu bwonna obukoleko ng'okusiimako bwe kuli. Omulimu guno gusobole okugenda mu maaso n'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Abaweereza bonna mu studio eno mbatadde mu mikono gyo, okole ekisingako obulungi olw'okubatwaza omulimu guno mu maaso. Ekisa kyo kyeyongere gye tuli, naffe tulabe omukisa mu maaso go, era tukole byonna olw'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa bwe tusabye n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Yeebazibwe Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi okujjukizaako program Julira Mukama ebeerawo buli Saturday okutandika n'essaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Togisubwa nate tuddingane wiiki ejja ssaawa ze zimu. Bye bye.